Ambassador wa US Pope alemedde ku General Museveni okumugamba ebyo byatayagala kubeera nga awulira. Alemeddeko era ono mu buvumu obw'amaanyi bw'atyo ayongedde okubeera nga ategeeza Museveni nga amuwa obubaka naddala ku kalulu akagenda okukubwa 2026 nga kafo kasinzeeko. Kale munnange newankubadde addiŋŋana amawolu agajjamu omukkuto, naye sisuubira nti Ambassador Pope anaafuna omukkuto okuwabula General Museveni ku kalulu 2026. Jjukira teyasooka n'amutegeeza nti munnange tewandyesimbyewo n'akulubuuta ebbaluwa, ekintu ekyayombya ennyo Muhoozi. Kakati ku guno omulundi Ambassador Pope yeetisse bubaka ki okuboolekeza General Museveni ti buhabulwa. Suubira okuba nga yamugambye nti muve mu nsonga za wano, mubiveemu ensonga za wano, era asuubira okuba nga speech ya General Museveni ejja mu maaso eyo alina okwogera ku bintu nga bino nti tetwagala foreign interference. Kakati munnange newankubadde ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti ebyakalulu wano e Uganda okubyogerako obanga afuuyira endiga omulere nti wabeerewo obwerufu mu kalulu akawana e Uganda ku mulembe guno ogwa Museveni, munnange ekyo nabo bennyini bakyebwaniramu nnyo. Bw'otuukira okulaba ng'omuntu yeewaanira mu kintu akikola n'atuuka n'okuwaayiriza bwa bbye. Kakati munnange US Embassy bano bwe bati bakitaddeko essira nti kya mugaso nnyo munnange okubeera nga wabeerawo enjogerezeganya oba empuliziganya eziri open, ezitaliimu mankwetu, nga Uganda munnange bwetyo egearinga up for its 2026 presidential elections. Mu kino bategeeza ki? Nti ba stakeholders bonna NRM, NUP, FDC n'ebibiina ebirala DP, Patriotic Front for Transition n'ebirala byonna ebisuubira okuba nti bigenda kuba byetaba mu kalulu ako nti birina okuba nga biwuliziganya era nga ensonga zonna bazoogererako wamu nti akakiiko k'ebyokulonda kano kalibadde bwe kati, kakati kalibadde bonna ba stakeholders bakakwasaganyiza wamu. Ekyo General Museveni yakigaana. Kakati bano Embassy ya America kino kyegezaako kubeera nga etegeeza General Museveni nga tugenda mu kalulu ka 2026 walina okubeerawo open dialogue. Kakati munnange yabadde ayogerera ku Human Rights Convention organized by Chapter 4 wali ku Sheraton Hotel Kampala. US representative akiikirira US ambassador gwentegeeza Ambassador Pope bw'atyo n'ayongera okubeera nga munnange akitekako essira nti kya mugaso nnyo okubeera obumu era nti n'enteesaganya oba enjogerezeganya discussions nga tunaba kubeera nga tugenda mu kalulu oba nga tushepinga tugezaako okubeera nga tukwasaganya demokrasiya ow'eggwanga naddala mu biseera eby'omu maaso. Kiba kitegeeza nti walina okubeerawo enjogerezeganya, enteesaganya, ba stakeholders bonna oba parties zonna nga zoogerezeganya bulungi nnyo ku nsonga eyo kubanga y'amakulu nnyo. So si nti abo mubakwate, abo mubateekeko emisango tubasanze n'emmundu, abo batujju, abo bwe bati, abo ebyo byonna tebirina kubeera nga bibeerawo kubanga ekisinga obukulu mu byonna byebiseera naddala eby'omu maaso eby'eggwanga lino, byebiseera eby'omu maaso eby'eggwanga lino kyekisingira ddala obukulu. Kyobulaba nga Trump ng'amaze okuwangula mwawulira speech eyakolebwa Harris, yagamba nti bannange ng'ayogera eri abawagizi be nti newankubadde bibadde bwe bityo ffenna tukkirize ebivudde mu kalulu era ffenna tubeere bumu kubanga America ne constitution mwenna yadde musobola okubaako bye mwagala naye omulimu gwabwe bonna nga bannansi ba America
kubeera nga batuukiriza ebyo biri mu constitution ya America. Wano Uganda balina kusokoola nsokoole. Muganda wange balina okugisokoola, balina okukola ennongoosa. Museveni nno nga bwe yeewaana ssebo nti mu biseera bino mujjukira ebiseera bya COVID bwe yagamba nti waliwo abali bagamba tetugenda kugikwatako, ffe ne tugamba tujja kugikwatako, ne tugikwatako. Yali General Museveni mu biseera ebya lockdown COVID, mujjukire bulungi nnyo ng'ayogera ku kintu ekyo. Munnange nkyayongera mu maaso okubeera nga nkutegeeza ebigenda mu maaso, naye gwe munnange wenna alina ebirwadde abasawo gye bali, naye Uganda at large nze nazuula omusawo omukugu eyakola research ate nga yasomera ddala, qualified doctor, nti gwe bw'oyogera naye ku ssimu ojja kukitegeera nti omusajja ono ddala mu butuufu yasoma era ebintu abitegeera. Kati ate nakka wansi ng'era omuntu yenna gwe baazaala ng'ali talented mu ekyo, oba ekintu ekyo mukitegeera, simanyi ba mukitegeera. Kwegamba nyinza okuwa ekyokulabirako nti omuntu ayinza okuba nga katugeze mu busomesa, nga yasoma obusomesa just, naye ate nga mu class abaana tebamwagalirako ddala, era nga nibubuuza abaana ku ssomero gye yasomesaako bagamba nti yatutama, tamanyi kusomesa, yenna akola. Naye ate nga waliwo omusomesa gwe boogerako nti musomesa, era nga bw'atuuka mu class abaana bonna balaba nti ono teacher, era bonna nga bamwagala nnyo. Kitegeeza yazaalibwa kubeera musomesa. Kati waliwo abantu abaazaalibwa kubeera nga basawo, era nga buli kizibu kyonna oba endwadde zonna gwe zoolaba ez'amaanyi nti ne buno baagamba tebuwona, n'obulwadde bwammwe jangu wano nkwenamba y'essimu omugezeeko nti oba tolinaawo kyokoze nti oba oyekedde gavumenti. Naye munnange bo batya okweyogerako, kyekibi. Aba Hillside View Apartments nabo gye bali ku Ntebe Road. Gwe wenna ayagala okupangisa ekifo ng'ogenda kukibeeramu just ennaku ntono nnyo, nifugamba ng'olinga ali ewaka, buli kimu weekiri, wifi weeri, kubanga ekyo mu kyasa kino awatali internet muganda wange awo wabeera wafu, naye wali wifi weeri ya bwereere. Kakati gwe munnange azze Uganda naddala oyagala ekifo ekyangu akavako airport wali dakika ntono nnyo ng'otuuseewo, aba Hillside View weebali. Bw'otuuka Ekitende oba Kajjansi awo wonna wali ejjanyi ku kasozi ejjanyi okulinaana church, kifo kiri executive, era n'abantu ababeera munnange bategeevu ddala ne security gulugulu. Kati eyo katuveeyo okuleka mpozi abanajjada investments nabo gye bali. Oyagala kugula ttaka oba kuzimba nnyumba ya kirooto kyo n'ebirala, esimu zaabwe zonna nga bwe mbyogedde zonna weeziri awuleza Uganda at large ku mboozi zaffe zibeerako. Kakati yomu ne katuveeyo, katuddeyo ku nsonga enkulu, newankubadde nga munnange n'ebyo bikulu okubeera nga tuyisaawo. Kakati munnange kino kyayogerako ekyokubeera nti ba stakeholders bonna abagenda okubeera involved mu kalulu, nti n'abalonze bennyini balina okuba nga beebuuzibwako nabo nga baparticipatinga directly mu nsonga eyo mu electoral process na mu buli kimu, okusobola okubeera nga ensi yonna ekikakaza nti Uganda mulimu demokrasiya, kubanga wa makulu nnyo munnange mu kushapinga eggwanga. Kakati bino byonna byawagiddwa USAID wamu ne East West Management Institute, era bano bwe batyo baagala ba stakeholders bonna beegatte okubeera nga badiscussinga human rights and governance challenges wano mu Uganda, nti ebintu munnange bitusoomooza mu nsonga z'eddembe ly'obuntu wamu n'okwasaganya engeri eggwanga nga Uganda gye lifugibwamu oba gye lidukanyizibwamu. Kakati Pope yategeezezza n'agamba nti kyetaagisa munnange okubeerawo enfuga ey'emirembe
okusobola munnange okubeera nti wabaawo obwerufu naddala mu njogerezeganya mu bannansi n'abakulembeze balina okuba nga bawuliziganya n'abantu ba wansi. Naye wano e Uganda waliwo omuntu omu ye yagamba nti ye mmwe temulina kyakumugamba kuba muli bwana buto, ye alina experience esukka mu myaka 6 ng'ali mu kintu kino, kakati mumugamba ki? Kikyo muyinza okubeera nga mumuwabulamu oyo General Museveni, era nga kiba kitegeeza nti eggwanga lino teririgenda kufuna mirembe nga tulina abantu ab'endowooza ng'eyo. Ate era kitegeeza nti omuntu akuyigiriza kiba kitegeeza nti era aba akuyigiriza ebyo byalowooza nti naawe oyo gwayagala ajje mu buyinza naye bw'ati bwalowooza. Tewali wano tulina abalina vision bali mu family egi kibagezaako okubeera nga batutegeeza. Naye kati Ambassador Pop era nga yakiikirira US oba United States wano e Uganda, ng'oggyeko ekyokulubuuta ebbaluwa ku mulundi guli yavaako obuzibu muhoozi asooka amulabule nti gwe tujja kugoba mu Uganda, olina okwetondera taata wange, ng'amukakasizza nti munnange tewaali esimbyewo kisanja kya musanvu. Era ne ku mulundi guno munnange bw'atyo obwanga nga takotese mutwe yadde oba okuwuliramu ensonyi bw'atyo bw'akitegeezezza General Museveni nti bannansi balina okuba nga nabo bali paati ku kusalawo butya eggwanga bwe liddukanyizibwa n'okusalawo ku nsonga y'eddembe ly'obuntu n'ebyakalulu balina okuba nga babibeeramu. So si ggwe kuddawo n'olagira nti byabakama positioning abasajja bo amagye n'ogayibwa mu kibuga mugenze bukyanga kalulu. Museveni alina okulangirirwa 2026 anti bwe kiri kujja kugamba nti naye kati gwe lwaki oyogera bwotyo. Munnange bwe kityo bwe kiri wano e Uganda. Mu bigambo bye Ambassador Pop mu speech gyeyawadde yagambye nti it's important as we look towards 2026 to continue to support these open dialogues that are essential to any peaceful, stable and prosperous country. Nti munnange kyamakulu nnyo ng'ebiseera munnange bwe bisemberedde okubeera nti tutuuka mu 2026 okubeera nti tuwagira empuliziganya mu bwerufu, era nga empuliziganya zino za mugaso nnyo ku lw'ensi erimu emirembe, erimu obutebenkevu wamu n'okukulaakulana. Jjukira nti nakutegeezaako ti General Museveni bw'aba ayogera ku bintu by'agamba ebirina okubeera nga biteekebwamu amaanyi, agamba social economic development, tateekamu political. Ebyobufuzi tabiteekamu, so kyalibadde social political and economic development, naye yagamba social and economic kiri kubanga Cuba na Uganda yakibagawa muve mu byobufuzi, muve mu byobufuzi mu mbeera efaanagana, ebyobufuzi mu biveemu. Kale munnange US mu kuwa statement eyo oba Ambassador Pop mu kukola statement efaanagana ku bwetyo ku lwa US government kiba kyongera okulaga omumalirivu US bwerina oba embassy ya America bwerina wano mu kuwagira democratic process, era nga essira balitadde nnyo munnange mu kulwanirira eddembe ly'obuntu nga twolekera akalulu ka 2026 naddala presidential election, kubanga awo eddembe ly'obuntu muganda wange lirinyirirwa ebyensusso. General Museveni aba tafa ku kintu kyonna ekijja mu kkubo lye asaawa kisaawe. Kale munnange mu bufunze omukolo guno gwakwasaganyiziddwa wali ku Sheraton Hotel gwalaze kaweefube ateekeddwayo chapter 4 eno nga ye leading human rights organization wano mu Uganda. General Museveni tabyagalirako ddala nga bano munnange bo kye balwanirira bwe bukulembeze obulungi, better governance, obwenkanya mu Uganda eri ba participants bonna
okuviira ddala mu gavumenti ne opposition, era nga bano bonna munnange balina okubeera nga basoosowaza nnyo enfuga ey'amateeka rule of law, okussa n'okuteeka ekitiibwa mu bannansi, ekintu ekikulu ennyo, respect for citizens rights, okuteeka ekitiibwa mu ddembe ly'abannansi. Munnange nga electoral season bwetyo bwesemberedde okubeera nga ebaawo 2026 mwezi gugenda kubeera gwa January, kitegeeza tulina mwaka gwa 2025 okubeera nga byonna bwetyo bizingira. Sigenda kusukkawo wano anti muganda wange akubagulizaako obaolyawo kuba tojja kulinda Wambazzi nenga General Museveni tagenda kwekwasa kintu na kimu nti tebamugamba. Buli kimu bakimugambye naye ye ne ku myaka egyo asigala akyawakana.